Kansuubire nti muli bulungi baganda bange yonna gye musinzira okubeera nga ate munnange mumpuliriza omumbeja Aisha Nasolokooli ngamba nti okola ky'amaanyi okubeera nga ate munnange weekumira ku mukutu guno. Bwe yakanneyongako omupya kyengenda okusaba bambi subscribe ng'okwate ne kade tusobole okubeera nga ate munnange tutambula. Embadde ntutte ekiseera kiwanvuko nga sibawuliza naye kansuubire nti mu butuufu Katonda abankuumidde bulungi nnyo bulungi ddala. Munnange leero ate nzize kubeera nga ate kutuusaako eggulire lino ery'omukyalo ono Beatrice atemera mu myaka 45 ono nno nga yasazeewo ate munnange okubeera nga kakkana ku batabani be basatu balamba n'asobola okubeera nga ate munnange abakuluusanya. Batabani be bano omu atemera mu myaka 6 gyokka egy'obukulu, abalala 2 balongo bo batemera mu myaka 8 egy'obukulu. Nange byabadde wali ku muliraano e Zimbabwe era nga omukyalo ono yali abeera ne batabani be bano bonna basatu mu nnyumba ye wabula nga baali bayawukana ne taata w'abaana bano olw'ensonga ezimu oba endala. Omukyalo ono mu kubeera n'abaana bano mu kusookera ddala abaana baali basula wansi nga waabaalira wansi ku mufaliso wabula gye bweyongera okubeera nga ate munnange butambula ennaku nga zitambula yasalawo ate munnange abaana bano abasendesende asobole okubeera ng'asula nabo ku buliri era lwali lumu omukyalo ono yakeera bulungi nnyo n'ayita batabani be bano bonna basatu n'abategeeza nga ate munnange we yali ayagala okubayigiriza ensonga zino ez'ekikulu ez'okwegatta oba yali ayagala zibayigiriza nsonga ki oba ki nange sobola kubeera nga ate munnange mmanya wabula yatandika ne mutabani wono ow'emyaka 6 nga bano banne bali abalongo bali wano wabbali balaba era bw'atyo yagamba mutabani wono ow'emyaka 6 ajjemu engoye ze ayingirewo buliri era bw'atyo n'asobola okubeera nga yeetaba mu nsonga z'omukwano zino ne mutabani wono w'emyaka 6. Can you imagine nga banne bano bali wali ku bbali balaba. Kino kyabeererawo ddala enfunda eziwera, enfunda nno eziwererako ddala ng'akikola ne mutabani wono ow'emyaka 6 era ekyo we kyaggwa n'asalawo ate adde ne ku bano ababiri abalongo era ng'ono ow'emyaka 6 ye ate ali wali bbali alaba nga we kyali mu kusooka era bw'atyo n'agenda mu maaso n'ensonga zino n'abaana be bano abato. Kino kyabeererawo ddala okumala omwezi mulamba. Bino muganange byenjogerako byaliwo omwaka guweddemu wabula ng'ate byazuukiddemu mwaka guno. Omwaka oguwedde tebyasobola kubeera ng'ate bimanyika wabula olw'ensonga gy'ogenda okutegeera mu maaso kaawo zino ensonga zaavuddeyo mu mwaka guno era omukyalo ono w'enjogerera baamusindise mu kkomera gy'agenda okumala ate emyaka 16 ng'ali mu kkomera olw'ekikolwa kino eky'obusiru kye yasobodde okubeera ng'ate munnange akola. Munnange we yamaliriza ebyo byonna akulusanyiza batabani be n'ebirala yabategeeza nga bwe batalina kubeerako muntu yenna gwe bagamba ku nsonga zino era mbu lwe balikikola tajja kuddamu kubawa mmere ssaako n'okubeera nga ate munnange abasuulawo era n'abaana kye baakolera ddala obulungi ennyo ne basalawo okusirika. Wabula bino byonna nga biwedde omukyalo ono yasuulawo abaana be ye n'atambula makubo ge ne yeeyongerayo era abaana bano ne batandika okubeera ne jjajja waabwe. Lwali lumu munnange neiba wa jjajja waabwe ono yalina muwala we omuto era lumu omuwala ono nga bagenda bamusobyako era okubuuliriza okunoonyereza kwagenda okuzuuka nga ku bano abaana abasatu bano omu ku bo ye yali ate munnange akoze ekikolwa ekyo ekyokubeera nga yasobezza ku muwala wa neiba wa jjajja waabwe era wee batyo jjajja waabwe yabazza ebbali n'ababuuliriza ku nsonga lwaki oba yababuuliriza kale bino ebintu gye baabiyigira ebintu eby'ekikulu weebiti era mu kubabuuliriza ennyo abaana bano kwe kwogera wa gye baabiyigira era ne bamunyumiza sitori yonna nga gye yava okuva omwaka oguwedde. We batyo banyumiza jjajja waabwe nga bwe byali maama waabwe byonna ebyali bigenda mu maaso era ne kye yabagamba nti temukola ki temugezaako okubeera ng'ate munnange mukigamba omuntu yenna era bw'atyo jjajja waabwe ono yali azaala taata waabwe yasalawo ensonga zino asobole okubeera ng'ate munnange azitwala mu mateeka aziweeyo ku poliisi omukyalo ono avunaanibwe era bw'atyo bagenda ku poliisi ne bakola report omukyalo ono ne bamunoonya yonna gye yali ne bamuleeta wabula nga tebannamusi
bamusindika mu kkomera omukyalo ono baasooka ne bamwekebejja balabe oba obwongo bwe bukolera ddala bulungi ekintu kye baazuula nti mu butuufu yali mentally stable nga talina kintu kyonna kyonna kimusumbwa upstairs era bwe bati ekyo we kyazuulika kwe kusalawo ate munnange omukyalo ono bamusalire omusango gw'okubeera ng'agenda mala mu kkomera emyaka 16 olw'ekikolwa kino munnange kye yakola ery'eggulire munnange lyali Zimbabwe era nga mu mwezi guno gwennyini omukyalo ono yasindikiddwa mu kkomera gy'agenda okumala emyaka 16 ng'ali eyo wabula nga mmaliriza bannange nsaba muteekeko awo wansi mu comments kino ekikolwa omukyalo ono kye yakola kyali kya buntu kyali kya butemu kyali kyaki yabaffe gino emyaka 16 gye bamusindiseemu mu kkomera gimusaana gimumala bamwongeremu oba waliwo ekibonerezo ekirala ekimusaana okusinga ekyo yabaffe kino ekikolwa kye yakoze ddala ali worth okubeera ng'abaana bo baddamu omuyita maama oba ye bannange ensinga eyonoonese nnyo baganda bange kiki ekigenda mu maaso mu nsi bino byonna ebikolwa ebyokubeera nga maama yeegatta ne batabani be basatu n'aboonoona mu nnyonoone y'abaana abato honestly future yabwe gw'oba olaba gwampuliriza future y'abaana bano ntangaavu abaana bano babakole batya okubeera nga tebayonooneka kubanga maama waabwe ekyo kye yakola yabafuula sexually active kati abaana bali sexually active kitegeeza basobola okulaba omuntu ne basobola okubeerako ate ne kye bakola kati nga bwe basalawo okukakkana ate ku neighbor wa jjajja waabwe ono omuwala ne bamukozesa ne bamussa mu ezo ensonga z'ekikulu olw'ensonga nti maama waabwe yazibayigiriza kati bano abaana bakolebwe batya okubeera nga tebagendera ddala we batyo okwonooneka babakansolinge bababulira ekibi ekiri mu ebyo babakole batya okulaba nga tebayonooneka kuba maama waabwe yabafuula sexually active so baganda bange n'aba nninze ebiteeso byammwe mu comments awo mbagala nnyo mbagalira ddala nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo abankuumire atakuumira mpeera kyengenda okusaba tuulira ddala toseetuka nkyaleeta ebyokyeza ddala ebyewunyisa mu nsi nga wogenda okubeera nga ate munnange obyewulirirako ne mu vidiyo ze ngenda okuddamu okubeera nga ate munnange nfulumya nkwagala nnyo beera bulungi weraba